Aweewaawo mbaniriza n'olwaleero nkomyewo kakati waliwo eyambuziza ku makulu g'ekigambo okutonya emmooli. Kisoko bakikozesa nnyo okutonya emmooli. Ekisoko kino baakigonjaawo naye nga bagenderera kutegeeza okunyuma. Oli n'ayambala n'anyuma nnyo mu ngeri emwesimbisa. Bagamba nti bannange oyambadde otonye emmooli, okutonya emmooli. Wabula Lord Fred Sebatta alina oluyimba lwe yayimba. Ekisoko ekyo ne bakikozesa mu ngeri endala. Bo bategeezanga ng'ekitegeeza obukyafu oba ekitegeeza bakikozesanga mu ngeri eraga ntooza nti oba omuntu ateefaako. Waliwo oluyimba mwe kiri bwe munaabanga mukigenderedde naye okutonya emmooli olwaliro ekisoko kikozesebwa okutegeeza okunyuma ennyo. Atonye emmooli ayambadde atonye emmooli naye katunuleke mabega ekintu kino gye kyava nze omanyi mbawa ebintu nga bwe byajja kati okusookera ddala emmooli kyeki. Emmooli kyeki tulina ekigambo emmooli nga kitegeeza omuzigo gwe beesiiganga nga oli tayagala kunaaba. Omuntu we yabanga tayagala kunaaba balinanga omuzigo gwe beesiiganga naddamu n'anyirira buto n'abanga omuntu we yanaabyeko nga yeesiga omuzigo yenna n'alyoka ameremenya n'alyoka abeera awo ati ennaku zino bakuyita kushana naye omuzigo ogwo gwe guyitibwa emmooli. Naye omuzigo ogwo ddi lwe gwayitibwanga emmooli bwe gwasaanuukanga. Kati bwe gwasaanuukanga omusana bwe gwamwakangako omuntu oyo omuzigo ogwo nga gutandika okusaanuuka. Omuzigo gusaanuuka olw'ebbugumu oba omusana kale kyova oya n'enjogera egamba nti omuliro omuzigo tegulira na muliro. Omuliro gwonna ebbugumu lyonna lisaanuusa omuzigo. Kati omuzigo ogwo ogwasaanukanga nga omuntu agwesize olw'okuba nti nno tayagala kunaaba mukyafu omuzigo ogwo gutandika okusaanuuka nga gumukulukutirako olw'entuuyo naddala olw'okukola emirimu emingi oba okutuuyana ennyo. Kati nga bamwogerako nga bagamba nti laba oli atonya emmooli. Bwe kityo nno bwe kyatandika naye yabanga anyirira ebyokulimbalimba oba ebyamaseneko ng'okugulu okwejjanzi. Otegedde ensonga maseneko ng'okugulu kwejjanzi nti tekwesigika akadde konna kuba kuvaako. Kale ekisoko ekyo gye kyatandikira naye njagadde okubanyonyolera amakulu g'ekigambo emmooli. Emmooli kyeki okitegedde bulungi era ndowooza okitegedde emmooli kyekyo kye baali bategeeza. Kakati kankomeko wano mwebale okutugoberera ku YouTube teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye bino n'ebirala ojja kubisangayo. Ekitabo Olulasangeye mu kigule kya mitwalo 10 n'ebitabo ebirala bye nawandiika nabyo mubinoonyeeko mubyefunire. Mwebale nnyo mwebalire ddala katudde tunaawuliziganya.